Hello. Kasile Gwanga. Afande Danstan Busurwa. Yeah. Yeah, what afande? Sina jenkola, they have trained me here in military camp Muya. Muya military barracks. Muya military. Mutawana cha afande ati. Nava maje. Kati mbandi yao. Nga bansindikidde military police nembabuuza. Bano bakinti kyetaagisa okukuma ne bagamba munkuuma kinze neekuuma ne bagaana kati kana akantu bwe kayingidde ng'abamilitari batambula butambuli mu byalo bagenda kukwana bakazi b'abantu nenne abantu bagenda kuleeta bulwadde ne mbapakira ne mbazzaayo ne bagaana ne baŋŋamba nti n'okubeera n'omu ne mbagamba nti gwe mulese yakwana n'omukazi ku kyalo batambula bajja kunzita nze sibeetaaga kati simanyi na kumanya kati bakunonye ekyana nze nzize waliwo omutano wena mujja mu Amerika ajja be chief bodyguard wange nemugulira emmundu nempita mu authority n'azingiza yatuuka awo n'akwatagana emikwano bwe baasomanga nabo mu Aga Khan n'afuuka ekirala alina emmundu atambula nazo mu bba ndi mwana wa General Kasile Gwanga ngamba tokosa linnya lyange kati olwaliro nensalawo okugenda omuggyako emmundu ezo sebo bwe ntuuseeyo gyabeere bwamwayo nemugaleeta emmundu ezo n'afuuka ekyambika n'atabuka nempita military police ne bajja ne baŋŋamba nti jangu simanyi Jacosi ayagala kwogera naawe kati nzize wano kati baŋŋaanye okufuluma naye mbabuuza nze siri wa magye nagavaamu lwaki mwaweereza military police nga temumbuulidde nga banjagaza ki kati akawuka kazze nze nfe toka kubona bantu bangi saagalira ddala n'embwa yange wonna ekiso kyange ne munnu zibakanyugidde zonna saagala kumanya afande oli mbuya wano mbuya oli mbuya singe Kasile Gwanga bamusibidde mbuya ensonga bagyogere kale afande baali nakuwuliza webale nnyo Busurwa njogera n'afande Kasile Gwanga kanyuga ku mitima lundi ne Moli n'amatovu ne tubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo n'otwala gy'oyagala gy'otagala n'ogireka waliwo ate agyagala ensi bwe tebwetambula nze Steven Danstan Busurwa ndi mwanjuzi natunuulira nebagenda babawandika mu mpapula z'amawulire author special assistant to the president lakalakalakalakala ekyo bajja kikuggyako naye nze tewali agenda kunzijjaku nti ndi mutaani wa Yowaana Mirundi ne Mole ekyokubiri bamafiya balowooza nnyo ntweguya ebifo bya gavumenti notato omwana afaanana kitaawe tebamwalula kakati ffe tetukyaddamu ebyo simanya senior president advisor on media Joseph Tamari walabye nga kimpi tetukwatagane tukubaganye mu studio muno ebyo tebiriyo nze nasoma propaganda ayino inflated titles ayino titles ayina bikimbimanyi era nabagamba n'abaana bange nti I respect the president so much that I cannot do what I would have done ekyo ekintu singa bakijja dda mu likodi zange era tekirisigalamu it will be expanded from my records at a given time tisibangako nakyo ngende mu kooti ndayire enaku 14 nti ekyo mu likodi zange tekibangamu it will be expanded at a particular time naye nalowooza ti abo abaana bajaga nti ajemedde president ng'abalala bakitwala sagendayo nogana office yes nogana kola emirimu naye akasiimo nkalya kasiimo ko katwala yes kuba nti sayina gundi omanyi for you
nina akatabo kange omumbadde nkasoma ku makya nembaga ate ayiwishinga singa nkajjemu kati motoka wegenzi nembagamba nti obujozi we bwava wonna mu gavumenti be baana abo abalenzi okujooga ne bakujja wano ne bakutwala wano n'ogendayo bakutegeera tibo basooka ne bakwonoona ne babbawo sente ne bazitwala gwe ne bakulibufu olinja kubatta njikubaka omutwani wakajiji singa yebasa nojjako ne programu zange ojjako ajjako enva beba muwasona aliyo ajjako emu beba mutte nkunga abantu bamutte yes kakati tekyembabuulira nti mmwe ekibabonyaabonya is to accept to be humiliated. A violent marriage must be beneficial to the family. Obonaabonera ekibagenda kuwaako ki nabaga nti okukola n'abo bamafiya ba Uganda olinga omusiraamu yebba ku basiraamu banne ng'alowooza ssente n'agenda ayamba bakafiiri okwokya embizi bwe bakulyaza amaanyi okuba endowooza. Mafiya teri kuwa ku 10 teri akolera mafiya n'agaggawala. Mafiya erowooza nti okukola nayo is a privilege. Oyayogera ne bagundi n'ofuna ki? I mean created billionaires. Obate created billionaires. You tell me, but billionaires ba mafia beba creating. They are allies. Kukweti baggages abo. Ekitegeza ne bwobabera mu ne bwotababera mu. Toyina kyogenda bafunamu. Right. Yes. Wakati ya nsukezi ebirango bino. Njagala tukiriza baana abo kujoga. Bali bafu wanongembwa. Mu program eno. Bana bali abavu nga unyanga. Awunyi kalalume. Tebakyagenda mu maaso olw'embeera bwo. Moreham Global Alliance bakuyamba byanjigiriza ku matendekero aga waggulu ku university, ku primary, ku secondary. Abo beba Moreham Global Alliance. Nga bulijjo ku Top Radio tusoka kuwa statistics za COVID mu nsi yonna. Bukadde mukaaga mu mitwalo 26 n'okwambuka waggulu 373 be bakafa. Bukadde 284 be bakawona mu nsi. Active cases mu nsi yonna ziri obukadde 3 n'okwambukako waggulu katono. Mu Uganda twakonye 417 mujja kufuna n'olukumu cases abakasibulwa 72 abakyali malwaliro active cases 345 onakulajjo frontline health workers abasawo bannansi 7 bebazuulira nti balina covid. Ekyo kyengenda okusembyayo ebyo si bikulu kunzi. Ekiranjagala kutegeeza nti Major General Retired Kasirye Gwanga akyali mulwadde. Waliwo abayise obutambi nga mumubika naye musajja gyali mulwadde nakasire mu ddwaliro mu kasenge ka ICU intensive care unit ajjanjabwa bulungi. Bwatyo naye nga gyali anti kakati kyembagamba kati abakwata Kasirye Gwanga nebamuteeka ku kota gaadi y'embuya about 4 days bamukyosa dayateye kakati bode ye ekibi yali emanyidde for 4 days nebivaako. That's very dangerous. Boba nze Katonda nyambye ebintu byonna nembisoma bakugamba nti singa obadde onywa omwenge toyinza kuvaako mulundi gumu. Osooka eyalyanya ecupa 5 nonywa 4 noddayo ku 3 noddayo ku 2 so that the body egende ogimanyiiza kuba body neyinza okubanga kweyimiridde akugamba waliwo abalina addiction nti bwembanga sinywedde mpulira bubi. Analoga nti mani leke Kasirye Gwanga gwe yakubira esimu essaawa mekanze yankubira 9 nti bansibidde wano buli abantu nti bansibidde ku kota gaadi 9 what happened gamba tunuulira tumukunde mu nnaku 2 yali ajenje kusinga basula musikule is not used to that life. If the president goes back to the bush he can die in 5 days. Esirite muluma abayeka pise katikati life ndala kakati mmwe life ye he was even shocked. Kasirye Gwanga omuga nti wanda arrest tosobola genda die. Yes, you can die. Kakati nze kyemvambaga nti ebintu ebyo mwetaaga ba psychologist be mutalina kuba society elowooza nti ba psychologist bakola. Society ba psychologist bakola nnyo even to change the environment. Mwe mugende eruzira mubuuza omusajja byamugisha bamuyita bya Ruhanga byabasajja I don't know why I forget his name. Byabasajja ndowooza ebizibu biba byabasajja ajja babuulira. There are 3 categories of prisoners.
waliwo prison alwala obulwadde tubulina mu mutwe nga ye embeera embi emunyumira nnyo alinga embizi kati ogijja mu tosi nogikolera zino ez'omukyalo ezaffe ezitradition erwala efa yamanyira kubeerawa wabi kakati okimanyi nti waliwo omusibe amala emyezi 6 mu kkomera ne bamuta nabanga afuluma kooti nabba esimu bamuzeeyo nedda life ye is better in prison. Kakati today omuntu akubbe sente ogenda omuwabire mu civil court bamusibe emyezi 6 anti gw'omuliisa abantu bonna bawuputinga kubaliisa why luziya tekyatiisa kyakubiri bakusibanga ki butasamba kyalaani kakati newaka ebyalaani bibeke ebisambibwa ebyalaani ati gutumanyi Luganda nali ewaka naye tasamba kyalaani kati omusiba emyezi 6 mu kkomera abedda basibanga kyalaani kakati ekyalaani tekikyasambibwa newaka takisamba. People now opt to go to Luzira babasibireyo because how come that northerners used to join the army? The condition of the army was not far much different from their conditions of living. Yes. President yagenda e Burundi ne baleeta abaserikale omukuuma ku hoteli ye ku bulinzi. They came with mattresses. Abaserikale baffe ne babuuza nti azze ku bulinzi najja ne tent najja na ize kano kano yajja n'omufaliso gwe yinki 6 ofisa w'amagye nti ajja atya nga bamukiriza yige maje ga Burundi ejeno ize jeno tayinza kutambuza bigere kati jena akumye omundu nya ngaki kakati babaga nti muteke number plate ku motoka zamu nolaba eriko force jeno nga primo that would be a standard. Yes. Bajeno gende Kenya olabe ejeno is ejeno. So therefore kakati ebintu ebyo bano tebalina ba psychologist mu majete mulimu ba psychologist mu police mulimu ba psychologist ba minimizinga but kasiri yali general hifuye at his age to tell him that you are under arrest. Sekabaka Mutesa bwe bamuwangangusa yalina mwanyina gwayagala ennyo Mpologoma bwe bamubulira nti Mutesa bamuwangangusizza he died. One of the princes died instantly. Okay. Tukiyita inoculation. Abazungu nga bagenda okusibira ku airport tebayinza kuga nti wanda arrest. No. Ne police edda yakugambanga kakati awo omulambo gwe gumaze okuzuulibwa ne bakwatayo abantu 3 bagiyambe mu kubuliza kwayo. Tukiyita euphuism. Euphuism means giving you bad news in a directed way. Tebabirina. Era amajete ganawunsinga agekeja agali professional. Toyinza kusanga mu monitor nga ekubi nti abajasi 10 bafudde babayolerawo. Diame mala ku informing the next of kin. Nemu Ali Shahab. Ali Shahab yabakube Somalia. Yonge gantu akubye 2. Muba majja yonsanvu. Nemijikolera ne ceremony Entebbe. Nemubayinaniza mu bigundi by'amaanyi. Kakati mmwe mu Ali Sahabu ye kakasaba financiers nti emirambe egimu bagikwese naye tebakkiriza nti twabakubye. Kati nayegadde nnyo Amekamanda wa Uganda yakulaze documentary teyabadde professional naye at least the message went. Ye yakulaze najja wano nenjogera nti abamaje abemmere bagenda kwediima bo baga nti babawa allowance. The man did not answer the question directly. Yakulaze UPDF lolo yayo yafuire enzige. Yes, yafuire enzige. Nejja nekola ki nejja ekisamba ku nyanja nejja nekulaga emirimu gyezekola mu army military muki nekulaga in fact yes era nafunye I developed an idea nembagamba nti army retired officers bogende Tanzania nge Kenya babeyambisa mu administration abamaje retired generals nti abadde Amekamanda w'amagye ga Kenya agenda kuddayo yavuwale Kibwana bamutwala mu Mombasa port waliwo omulala Meja Jirani yali mu yiso yaayo waliwo omulala ono gundi
mwasese yakalizayininga because these are educated people and they have acquired the experience. Dira wamajo mutwale mukundi ewayigigi olaba nti kayigula mutero ewayigigi kayigula yayola bamukula nayola mukwezi nayola nti Museveni yalagide kayigula nti bakwate kyuvula banadduka yakola nsobi kati ani ayino bokwate anti kyenkubulira nti onayigigi civilian bwabwe bamuwamba dda kakati kyegamba nti nafunye bwe nalabye documentary eyo nafunye na idea egamba abaana ba doctors all of these crucial services must serve 2 years in the army. Vemulago ng'oli doctor naye gendako osome ku training y'amagye nti in case babatwalenga reserves babawe sente kudu money because omulyasi ayina training gye bamutrainingamu etafaanana balala. So mumanga agasinga obungi wano bote yali akirese naye nabaga nti government yonna kasita abantu bagikyawa buli kyereta referendum obote yaleta bakayitanga akasanvu means nti omwana we yamalanga A-level ng'agendako mu magye mu mawanga gonna bwe bakola you serve into the army if you develop interest in the army remain there bwe babanga toli gundi tusibya busika butu kakati ba professionals bonna ne bafuna mu military element. Why has the army performed? Why are the others not performed? But has it performed kusinga balala? Omusajja yangamba nanga local defense yoyogerako yine ekijibulamu. Tutrainingire emyezi 9 ya trainingire emyezi 6. Emyezi egisookeesa to introducing you to the camp. Ne tukutraining awo biki ebiteba nnungi. Kakati ate ne tukutraining dehumanization okujjamu obw'omuntu ofuuka ensolo. Ate kati emyezi 3 egisembayo ne tukukomyawo mu buntu. Where do you bakamanda abasindiyo kakati owero diyu yakoma ku myezi 6 bamutendeka ne bamujja mu buntu ate ina process yamuzaayo deliberately kuba myayasiki. Kakati bino ngenda kuwa osome ku butabu bwange bubiri banalizing ekya coronavirus nkubulidde ebyo byonna bya busiru busiru stupidity nkubulidde somaawo katabo kiko the invisible force osome ne lunakawandiika kawandiikibwa gyotera kuteeka mabega eno kawandiikibwa 22 July omwaka 2016 kati bino bekyapulayinga mu biri anti kasome kale forward egamba in his book no longer at ease, Chinua Achebe used the character Obi to demonstrate the problems faced by young educated Nigerians. Obi Ajuru, and the mind at last is at rest, was named so because his father had produced girls before he got a boy. Obi was trained in England. On his return to Nigeria, he deeply fell in love with a highly flying city girl called Clara. Clara lived a high and expensive life that depleted Obi's financial resources. Secondly, Clara was an Osu, a caste child who could not get married. Blinded by love, Obi believed that since his father was a strong Christian, he would allow his marriage, which he flatly rejected. The old man pointed out that although he was a strong Christian, this did not mean disregarding culture. We are Christians, but we can't marry our daughters, he pointed out. Instead of disengaging himself from the Clara machine, Obi decided to cut off relations from anybody who opposed his engagement to Clara. He was eventually arrested for taking a bribe. Even his mother died. Obi did not attend the burial. Obi's case is not an isolated matter. Many people fail to take decisions about matters that ruin their lives, including political power and in businesses. A prominent businessman hired a consultant to reorganize his company, which was facing financial problems. The consultant found out that the businessman was overspending on luxuries instead of reinvesting the profits into the company. The consultant advised him to cut down on his expenditure, which he rejected, and the company collapsed. Why couldn't this man adjust his luxurious life? The answer was that, like Obi, he could not disengage from the Clara machine that had become part and parcel of his life. This attitude is common in politics. This is one reason why governments lose power or be defeated in elections. Losing power means that the government embarked on a self-destruction mission. It did mistakes that were avoidable. A defeat means that voters wanted change. It does not depend on the performance of the government.
Therefore, in many cases, leaders operate like Obi. They find themselves at a point of no return. Interestingly, like Obi, who spent all his income on Clara while he abandoned his poor and old parents, political leaders are forced to commit mistakes and fail to consolidate themselves into power, but only appease a group that looks to be very important to them. In 1983, Wamala, Obi ne Clara, yes. Kati government ene anti yes. Why that? Nkugamba nti omusajja kirunga kibe yawandika akatabo ke no longer at ease. Nakutera mu character ya Obi. Obi yali mwana mugezi nnyo. Abawumofu ya Progressive Union ne basalawo mutwala obweru okusoma. Asoma amateeka yasoma Luzungu kuba Nigeria balinga baganda nga bakaya n'ettaka. N'agenda n'asoma n'akomawo ne bamuwa omulimu gwa bbeeyi. European jobs. Kakati bwakomawo n'akwana omuwala nga bamuyita Kirala. Kirala nga mwagazi wa life nnyo Bad Black. N'alya ssente za Obi. Obi ne sikimu yamutwala okusoma. Umofia Progressive Union teyagisasula. Yabaga nti what this friend of mine don't understand is that after laboring so much, they put me in a group where members greet each other. How does the car behave? Do they want me to say that my car is off the road because I failed to pay my insurance? Teyabasasula sikimu nefa. Kirala n'amulya ssente kati n'agende wa kitaawe. N'amugamba nti daddy tiye ngenda kuwasa omuwala. Nti muki nti osu be baana be baazalanga ne babasula ku nsiko bambibira ensolo zibalye. Kakati abalokole ne bannaddiini baabajjangayo ne babalabirira. Kati yali gwe bayita osu tafumbirwa tawasa wa kisiraani. Kitaawe n'amugamba nti tewali asobola kuwasa osu. N'amugamba nti taata oli mulokole naawe. N'amugamba nti yes, amwe mulokole. But balokole don't marry our daughters. We must respect the culture. Much as I'm a religious man, culture must be respected. You can't marry our daughters. Hey. Kitaawe n'agaana marriage. Obi yali ayagala nnyo maama we. Bwe yali ayoza Obi yakubanga endongo ku ssomero nange negikubanga. Twaddanga jirita ntugiteeka mu meeza eno wansi. Ejirita netugikubanga endongo. Musomesa ali ku lubabu naga what's done it mwena nabakuba embooko ng'ate gwe ogisonse sino wansi w'emmeeza. Noga kati ngenda baku byamu n'ogikuba endongo. Tutu. Kati Obi yali abikola. Yaleka ejirita mu nsawo ye maama waaba ayoza empale ye n'emusala. Obi yalowoozanga nnyo bwe yalaba engalo za nnyina nga zivaamu omusaya yayagala nnyina. Naye kasaba mugano okuwasa Obi nnyina yafa teyakola teyazika. Buli eyamugambangako nti leka omuwala yamulemerako. Kakati nembaga nti ne mu bukulembeze ne business mwe kiri. A businessman yayita ba auditors nga business yeegwa. Ne bamuga lakizali zino na zino ng'agoba house galona ku makapa mata. Business neegwa. Because he failed to cut off the expenditure eyalakizale. Kuba yali emaze omuli it had become part and parcel like a Kirala had become nti Katonda agenda nakuletera embeera nti ekyo bwe kitabaawo. Ekyo omukazi nagamba kakati bagobye kuba minister bwe kiri muzeeya kuobwala DC naye yusi tunaga abaana bagana okusoma nga nnyabo bamugobye mwala ewange tebiri yate wanga abaana bange bangamba kimu eyo emmotoka tejjanga kusomera ewaffe abaana batuvuma nti yaabo leeta mirundi one. They take an offense gundi banyiganya okulaba nga emotoka ya Yuse nedda bamanyi kiri tempula labana babajerega emotoka yaffe ndaba yamwiwa musolo n'atawana yakuvuma mu kkubo era nze kiŋŋambe nga nkuwulire nga okyogera gwe tuyimirire obanga ow'omusolo ng'okuddize. Kakati ne nkuga nti abakulembeze nabo bafuna kirala. Abakulembeze bafuna ekibinja ky'ababbi. Ate bwe babanga bali close naye bamuyinako oluganda. Era kyovula mu byofuzi batugamba nti a leader cannot hold the power as long as his family expands. Tolobert yali musajja mulungi nnyo owa Liberia. Abaana bwe baakula family negaziwa ne bawasa ensi nebakyawa. Kuba buli wamu bonnanga era be bafukulawo buli wamu bonnanga engalo. Kuba bwe mba mugabana nti totegera yabye tutte nnuuni.
naye bwemugaba n'akambi buli omu amanya nti baba bano webali baabo bazze baba bano bali wano baba bano buli kamu konna ne bakabba ensi ne bakyawa enkolo zonna ne bazirabanga baliwo bebakuba abantu be babajja mu gavumenti abo tubayita bakiraala. Can the president throw away the kirala machine? Is it possible na chemo? Ono omusajja gundi we Iraq Saddam Hussein yali musajja amajeka Afrika asomeranga wa kumulembe gwa Amin kasita ya wasa abakone bawasa abawalabe ne bawasa ne bali tulunabe mu family Iraq Saddam. Yes, abana ba mubutu to bamanyi abana ba mubutu je bali ba dokita bachi ne kasamama wabo oli omukulu yafa na wase yazala Kongolo yafuula kongo ekirala kati abamu family bawasa bafuna olunaba. Once the family expands, when you don't have control over them, they become the Kirala machine. And it becomes very difficult for the leader to throw away the Kirala machine. Anti family. It's a family. Yes. Family. Yes. Kakati ekyo ke katabo kange ndakawandika ddi. Nembaga nti omukulembeze mu byobufuzi tuyina kye tuyita losing election and being defeated. Losing elections means that you have failed to address the concerns of the people. For example, mu Kampala ku mulembe gwa Musisi, we are not defeated in Kampala. We lost Kampala. Why? Gundi Musisi bagenda omuleeta previous election nga bakansala abasinga obungi bonna ba NRM bonna era Lukwago yajja independent Sematimba yali amuwangudde bano lwali lutalwe nali mugendo soma akatabo kange Invisible Hand kinandika mu 2012 mbimanyi bya Ruhanga yaleta amazzi mu kibuga bya Ruhanga n'agaba enkoko bya Ruhanga yali badde executive director wa Kampala ne bamukuba. Yes, bya Ruhanga nga amanyi ba councillors bonna be parliament if there is anybody who worked for Museveni myandi bya Ruhanga Moses bya Ruhanga okutuusa omukolo yatukuba n'atuteeka omukoyo yatukuba n'atuteeka omukoyo yatukuba yamuyiseeko nnaku zino nga agenda ng'ayagala era yamuyise ku Kampala ng'ayagala okulokinga Kampala. Tumusajja watu yakolera bwere sente 59 billion bwe ziba